Abatulaba amanya neddobozi Asaba Charlse omukugu mukulunda obumyu, Managing Director wa TYJ Rabbit Farm. Tubadde mu bumyu okumala emyaka 15. Kyova owulira tugamba nti abakugu. Ndi mukugu mukulunda obumyu, experience gye nfunye okumala emyaka 15 emala nti nazuula emigaso egiri mu bumyu Bannayuganda gye babadde tebamanyi. Nensalawo mpeeyo obudde bwange nsomese Bannayuganda obumyu akamyu kyeki. Bannayuganda badde bamanyi obumyu bwaffe buli obwa loko. Bwe twalundanga edda nga tukyali bato, twalundanga bwa kuzanyisa. Gwali muzanyo nga tubulunda bubeeraawo, naye kati obumyu awo twavaawo. Twaleeta ennunda ey'omulembe nti akamyu tukafunamu ssente, ate akamyu kagenda kuyamba Abannayuganda. Bannayuganda bangi babadde tebamanyi nnyama y'akamyu. Sanga omuntu omukulu ng'akugamba akamyu bakalya, ng'ali myaka 5, ali myaka 45. Naye ng'akamyu white meat y'ennyama yokka ekyasinze okuba nga teyina bulabe ku bulamu bw'omuntu. Akamyu ne tukazuula nti ebintu ebikaliko, akamyu kavaako omusulo. Omusulo gwako pesticide ly'eddagala erita ebiwuka ku birime byonna. Naye Abannayuganda bonna ekyo tebakimanyi. Nenvaayo mbayigirize nti tulaba abaana baffe be tuzadde omulembe guno n'omulembe ogugenda okuddako bagenda kufa baggwewo kansa. Kansa azza atya okubanga yeeyongera mu Uganda. Kansa edda twali tumanyi nti kirwadde ky'abakadde. Naye kati osanga omwana wa myaka 10, myaka 15 abonabona ne kansa. Bw'ogendako mu Cancer Institute mu malwaliro gonna Mulago n'ogenda Mulago osanga abaana ababonabona ne kansa. Kansa kivudde ku ki? Ebintu bye tulya. Abaana ebintu bye tulya, emmere gye tubawa, ennyama gye tubaliisa, enkoko ze tubaliisa, eddagala lye bagiteekamu n'eddagala lye bafuyiza ebirime byaffe yeereetedde abaana baffe kubanga bafunye kansa ate agenda kuba amalewo omulembe gwonna abaana be tuzadde. Nevaayo mbayambe nti akamyu kyekirundibwa kyokka kye tulunda ne kakula kuva lwe kazaaliddwa ku myezi 6 nga tokakubye empiso nga tokawadde eddagala lyonna. Okikola otya? Nti akamyu bwe tuba tukagema, ababadde mu kugema ebisolo, abasawo b'ebisolo mwebale nnyo mukoze bulungi, naye obumyu mulekerawo okubugema. Akamyu bwe kazaalibwa, kintu kye tulina okukola tukagemesa ebikoola oba organic eddagala omuntu lyawandinyodde ng'okozesa eddagala lyaffe erinnansi. For example, akamyu tukagema naye nga tukozesa ekigaji aloe vera. Akamyu otandika kagema ku myezi 2 nga kazaaliddwa paka ku myezi 6 lwokalya. Ng'ekigaji ekyo kikawa weekly, buli week okawayo piisi ntonotono oba omaze okukagema endwadde zonna. Ekirala ekigema akamyu obulwadde, hygiene, okubeera nga oli muyonjo. Akamyu ekikaleetera okulwala kiri kimu kyokka, obukyafu n'emmere gy'okaliisa nga nkyafu. Akamyu bwe kalwala, tekalwala nga zino ensolo endala z'ogenda okulwaza omwezi mulamba ng'okyajjanjaba. Akamyu kalwalira ennaku 4. Ogenda okutegeera nti akamyu kange kalwadde mu nnaku 3 nga kabuzayo olunaku lumu kafe. Kati gwe wooyitira omusawo akakuba empiso aba amala budde n'eddagala lyakataddemu kajja kufa nalyo aba tayambiddwa. Bw'olaba nga kawonye kaba kawonye ku lwa Katonda. Akamyu kalwala ki? Bw'okawa emmere embi, obuzibu bwako buli mu byenda ku kibumba. Bwe kali emmere embi etakkiriziddwa, kalwala ekibumba ne kisiriira mu nnaku 3 kaba kafa. So akamyu tugagema bugemi n'okukawa emmere ennyonjo n'okukuuma obuyonjo. TYJ Rabbit Farm kyetuva tuvaayo tubasomese mulunde obumyu mufune ssente ate nga muyambe eggwanga lyaffe abantu baffe obutalwala nga balya ennyama red meat oba nga balya ennyama erimu eddagala ezzungu. Kubanga ffe we twakulira twalyanga ennyama eyo red meat nga tulya ente nga tulya ennyama zonna, naye walwangawo okulaba abasawo b'ebisolo mu kyalo ewaffe nga bakuba ente empiso. Naye kati buli alunda alina kyalunda kyonna keeba ente, kazibe embizi, kazibe enkoko. Omusawo abeera n'omusawo we ow'ebisolo. Lwaki obeera n'omusawo w'ebisolo nga ffe twalyanga ente nga tebagikubye empiso? So ente omuddo gw'erya oba ensolo zino omuddo gwe zirya mwe muli eddagala. Katonda yakola omuddo guno nga gusobola okujjanjaba ebisolo bino, naye eddagala lyemuteekamu lireetedde abantu obuzibu. Tulina obumyu bwe tulunda ng'oggyeko obulyo bwaffe, tulina obumyu obukola ssente. Obumyu obwaffe obwa loko tekasobola kukola ssente lwa nsonga kaliko ennyama ntono. Amagumba ge gasinga obungi, ennyama ntono. Ne tufuna obumyu buno obuzungu bwe twajja ebweru nti obumyu buno mu myezi 6 gyokka kaba kawezeza kilo 4.5 ku 5. Nti akamyu akawezeza kilo 4.5 ku 5 live weight nga tonaba kabaaga. Bw'omala okabaaga n'ojjako ebyenda, omutwe, eddiba,
ebyo bye batalya kaba kakola kilo 3 ez'ennyama kitegeeza kaliko ennyama eggumba lyonna lyambadde ki ennyama restaurant zetutwalamu oba hoteli zetusaplayingamu ennyama ya kamyu bakola mu nfumba nyingi bakola pizza muntu bw'aba akola pizza tagenda kukola ng'ataddemu amagumba kitegeeza ayagala nnyama enjere yokka ogenda gisanga ku bumi bwaffe muntu bw'aba akola sausage tekyetaagisa ateekemu amagumba so bw'onoomuleetera akamyu ka loko ajja kusanga obuzibu okufuna ennyama esobola okukola pizza oba esobola okukola sausage akamyu kano kakola kilo 4.5 ku myezi 6 naye akamyu ku myezi 6 twagala kulaga endiisa yaako nti kalya bulungi nnyo okusinga ebirundibwa byonna bye mulunda akamyu kalina kalya kilo 1 eya rabbit pellets kalya kilo 1 ewiki namba tukawa 100 grams 24 hours nti 100 grams wenziteeka mu feeder yaako muno nenjiteekamu ku makya saawa 2 paka enkya saawa 2 akamyu tuve ku biri bye twabulisanga omuddo akamyu bw'okawa omuddo tukukozesa ng'eddagala nti sere ajjanjaba akamyu ekigagi kijjanjaba akamyu omululuuza gujjanjaba akamyu ebyo byokka bye tukozesa nga tubujjanjaba singa ate tubikawa nga tutangira so si kukajjanjaba nga kamaze okulwala kawe buli wiiki omulundi gumu kawe ekigagi kawe omululuuza kawe bikola by'emiyembe ojja kulaba akamyu ko kagenda kukula nga kali organic ng'ennyama yaako teriimu ddagala zzungu lyonna olye akamyu nga ennyama ya mugaso kambalageko obumyu bwe twogerako nti omumyu buno tulina breed kati kano akamyu kenkutte okalaba amaanyi ne obuzito bwako kano akamyu kenkutte gwokalaba eyo nga black naye kati ono bamuyita New Zealand grey ababadde temumanyi nnyo obumyu mwakwatayo ekintu kimu kyokka buli kamyu akeeru mukayita New Zealand white oba buli kamyu konna akabeera kakala endala oyo si New Zealand nedda oli bw'agamba nti omulongo kato oba waswa kitegeeza waliyo babiri oba addako oli bw'agamba New Zealand white kitegeeza waliyo New Zealand black o New Zealand grey so ono ye New Zealand grey ate tuyina ne New Zealand white nti New Zealand white ogenda mulaba wano ali bwati nti ye abeera nga taliimu kala endala yonna ono ye New Zealand white mwegwe mubadde mumanyi ono azitowa kilo kati wali ali mu kilo 4 agenda kweza kilo 4 n'ekitundu oyo ye New Zealand white oli abadde New Zealand grey akamyu kano bwe tuba tukasitula obadde olabanga kekyanga oba okasitudde bubi akamyu bw'oba okasitula obutakwekyangerako okwata wano bwoti eddiba lino n'okwata wano then n'okakwata bwoti kati wali mbadde nkakutte bubi nga nkakusitudde amatu oba okalumya kaba kaluma kati akateekwa kwerwanako nti obutonde bw'ensolo zonna bw'oba olaba TV n'olaba channel y'ebisolo ensolo zonna mu nsiko bw'eba yazadde engo oba mpologoma esengula ebyana byayo okuva gye yabizaalidde bw'eba esitula ekyana kyayo teruma matu eruma wano ku nsingo wano bweti kati bweruma bweti ekyana kiri kifiiringa nawe bw'okakwata bwoti kafiiringa nti maama waako yakoze eki yakasitudde so obumyu tetubusitula matu bwina amaanyi buno bwaffe nsolo yennyini bulwana so tulinayo obumyu breed ya California California ali mu colors naye ayawula colors ono kati ali mu kilo 5 California abeera na spots ku matu abeera na amatu ga black ne ku nnyindo anabeera ku nakadot ne ku magulu then ne ku kachira abantu abamu jusanga nga bakazizako kinchira naye si kituufu obumyu tubutuuma amannya okuva mu nsi gye kavudde muteba butuuma amannya nga mwe wano bunagamba nti mubiru wa mamba matovu wangabi nedda bwe tugamba New Zealand kaba kava mu New Zealand breed eyo gye yava bwe tugamba California kaba kava California so kati bwe bosanga nga kakyusiza kala tolowooza nti eyo tribe ndala oba breed ndala nti nsobola okukwata New Zealand white enkazi nenjiwakisa ne California ono ow'amatu azaala atabise asobola kuzaala abaana nga balimu amabala nti fwe bwe twalundira edda mu kyalo nga tulunda embuzi bwe embuzi yasobola nga kuzaala obwana bubiri akamunga ka pure black akalala nga kalimu black and white ewaffe bakayitanga bitanga aka pure black bakayitanga lubogo kubanga ko naye kiba tekitegeeza nti maama wa kali mulala
oba taata wakano mulala kaba kakyusiza okusinziira ensajja gye wakozesezza. Bwe tukozesa New Zealand Grey ne tumuwa California afulumya, New Zealand Grey ne tumuwa California mami afulumya kano akamyu bwe kati. Mwe kye muyita simanyi mu butuma amanya mangi. Oli bwakatunulira kano alowooza nti eno breed ndala kweri. Olw'okuba New Zealand Grey twamuwadde oli California, asika California white ono abadde wali n'asika amatu agage gali gabadde kikuusikuusi nga galinga brown ate gano gajjanga gali pure black. Nafuna ne spots zino ebirala ne bitajja kubanga twadidde California oli gwe nakolaze ow'amatu ne tumugatta ne New Zealand Grey kwe kufulumya breed eno. Naye bwe muba muzze ne mututukirira ku faamu yaffe tusobola basomesa ebisingawo ne mutegeera obumyu bwe tulunda kyeki. Omumyu buno bwe tulunda tubuzimbira. Omumyu wedda twabuteekanga awo n'okola room oba ebibaawo baawo n'obuyiwaawo ne butaayayanga enkoko. Ne buno obumyu tubuzimbira. Akamyu kanywa amazzi. Bw'osanga omwana wa eyalundako obumyu bwedda oba omusajja agamba obumyu tebutwabwanga amazzi. Lwaki tebwanywanga amazzi? Nti obumyu bwamwe temwabwanga amazzi kubanga bwalyanga omuddo gwokka bweriisa omuddo ate nga gulimu amazzi ne butafuna nnyonta ne mukikola mu kyamu. Naye buno obumyu tubuwa emmere pellet. Emmere erimu omunnyo n'ebirungo ebirala bisigenda banyonyola kati. Nti akamyu kano bwe kanywa kafuna enkalamata kateekwa kwagala amazzi okuva okwawukana na kali akamwe. Akamyu kano kazitowa kilo 4 ku 6 mu myezi 6 gyokka lwa nsonga kanywa nnyo amazzi. Naawe omuntu bw'oba olya kyovola batugenda mu ddwaliro abasawo batukubiriza nnyo okunywa amazzi agataliiko kigero olunaku. Naye nti akamyu nako bwe kanywa amazzi nga kalidde emmere eno kikaleetera ennyama yaako kubanga nzito ng'ezitowa bulungi. Bw'akola business ng'olunda bwa business osobola okufunamu mangu kubanga kanywedde amazzi. Nti akamyu bwe tukazimbira n'otakateerayo wakanywera amazzi obulungi. Abamu ntera okulaba faamu zammwe oba ku videos ku social media nga wazimba cage n'okola butube buno bakozesa nga gundi. Butube obwo bw'oleeta n'oteeka wano ojja kusanga ng'ekibaawo amazzi gonna gayiika wansi. Obwo butube tebukkirizibwa akamyu kunywerako. Akamyu tukazimbira bwe tukozesa PPR pipes ne tuteekako nipo eno ate nga tupimye nti akamyu especially New Zealand abeera mu fuuti nga yeegolodde bw'ati abeera mu fuuti emu n'ekitundu. Tukola wano nti fuuti emu nti asobola okwegolola obulungi n'anywa. Akamyu kalinga enkoko. Lwaki tukateera amazzi waggulu? Enkoko bw'oba walundako enkoko mu kyalo oba wabeerako mu kyalo n'olaba enkoko. Enkoko bw'esanga amazzi wansi, njogera ku nkoko yaffe eya loko. Bw'esanga amazzi wansi mu kikopo oba mu bakuli oba mu sowaani n'eganywa bweti esitula ensingo ekole bweti gakkirire teyina kapasite ya kumira nga gwe bwomira bwoti. N'akamyu kye kimu tekasobola kumira. Bw'okateera amazzi wansi kakombako obukombi ne bugendera ku lulimi butini naye kaba tekanywedde agasigadde ne gayiika. Naye bw'ozimba cages akamyu ng'okateeredde waggulu kateeka omumwa ku nipo wano nga kagolodde obulago amazzi ne gakkirira bulungi. Kyobola tubakoola mujje mu TYJ Rabbit Farm tubayigirize enzimba ya cage entuufu oba tubazimbire n'ennunda y'akamyu entuufu. Nti akamyu kano bwe tukozesa PPR pipes zino bwe bw'oddira ekibakuli n'oteekayo kagenda galinnyamu kagafumuliremu bwoya. Kamyu bwe kaba kafuka especially ensajja nga kafuuyisa omusolo gwako kagukasuka sanga guyise kuno. So amazzi gali kasobola ogafukamu ate ogawadde kanywe tekajja ganywa kajja gayiwa bweyi. Obulabo obuli awo twakugambye nti omusulo guno gwe tulembeka wano tugwetaaga gwa mugaso. Bangi munkubira nnyo essimu nti omusulo onayagala omusulo ngenda muguze kidomola. Toguza muntu musulo gwa bumyu nga tomanyi ndagiriro bwagenda ogukozesa ate ng'omusulo gwo tewagulembeka bulungi. Bw'oba tewazimba bulungi ng'omusulo gwo gubadde guyiikamu amazzi. Omuntu oyo bwankubira essimu n'angamba ngenda kufuuyira ennyaanya zimulisizza nja mugamba bw'ofunye omusulo gw'obumyu tutabula 1 to 1 lita nti lita y'amazzi emu lita y'omusulo emu. Bwe kiba kidomola kya 20 liters teekamu kidomola kya 20 liters eky'amazzi kidomola kya 20 liters ky'omusulo. Omuntu oyo gwendagirira nsuubira nti alina omusulo omuyonjo ng'ogwaffe nti wagukolektinga bulungi nga tegulimu mazzi. Kakati bwe mugamba bwentyo n'ateekamu 1 to 1 lita n'ateekamu lita y'amazzi ate ng'omusulo gwo gusangiddwamu amazzi gugenda kuba gusaabuludde nnyo ajja kufuuyira ennyaanya ze ebiwuka bireme okufa alowooze nti bye tusomesa tebikola nti oba omusulo tegukola. Naye gwe yamuguziza omusulo ogwo gwe wakoze ensobi. Mujje mu TYJ Rabbit Farm
tubasomese omusulo tugukozesa tutya okukola tuleme kuvumaganya nti tegukola naye ng'entabula watabudde bubi oba wagulembeka bubi bw'oba wazimba kejezi ng'amazzi gatonya lazima geetabika mu musulo guli nti omusulo guno tegugenda kuba clean tegugenda kuba neat nga bwe tugwagala tuyina omusulo guno empima gye tugupimamu omusulo gw'obwo oba onoonya akatale ne tugupima nga gwagendamu amazzi akatale kafu tetujja gugula kubanga tetwagala balimi baffe ekintu ate bakikozese kigaana okukola obusa akamyu tukafunako ebintu bingi okuviira ddala ku bwoya bwako ku ddiba ku musulo ku busa ne ku nnyama nti akamyu kano singa oba ofunye accident olina faamu y'obumyu obadde olima ne weetema omwana abadde azanya n'agwa obadde otambulira ku boda n'ofuna accident duka mangu first aid esookerwako ate nga ddagala duka mangu evivi liyubuse kunyula obwoya bw'obumyu buno bwoti ko buli lwogenda n'okakwatako bwoti obwoya buno bw'okunyuddeko buteeke ku bbwa oba omwana yayidde abaana be muyira obuugi yenna najja wano eddiba ne libambuka leeta obwoya bw'obumyu muteekeko mu nnaku 3 wagenda kala akooya bwe kaba kavaako twagala olunda obumyu bubeerewo tukolaga emigaso gy'obumyu bw'oba olina obumyu n'ofuna omwana afunye accident ayidde omuliro mazzi gamuyiikidde alinya mu kyoto agudde mu sigiri abadde ku bodaboda agudde ku bodaboda yangu wamangu oje mu faamu yo okunyuleyo obwoya bw'akamyu nga kalamu bw'okakwata bwoti ogenda kunyulako obwoya buno kunyulako obwoya okusinziira ekiwundu nga bwe kyenkana teeka wali wenyini awali omusaayi we gufuluma bwoti bugenda kukwatirako obumyu buno eringa wuzi ze babatungisa mu ddwaliro kagenda kusika ennyama eri ne bwoba nga wabadde weesaze obanga ekintu kyakuyuzizza kagenda kusika ennyama eri kagigatte kabenga akagitunga ojja kumala obwoya buno bukutuke bwokka buveeko nga wano watunge naye nga tolaba wuzi zaayiseemu ate nga tobadde mu bulumi yes osobola ogendako mu ddwaliro ng'omaze obuteekako olw'okwewala tetanus ne bakukubayo akayiso ka tetanus n'ekirala kye n'oba oyagadde naye lino ddagala lyennyini omugaso ogusookerako ddala ogutandikirwako akamyu tukafunako ennyama nga bwe munaalaba mu vidiyo zaffe ennyama yaako nga bwefaanana nga bwe nabagambye akamyu tukafunako obusa obusa kye kigimusa abalimi mwena kye munoonya mugenda container village mugenda mu maduuka ne munoonya ebigimusa byonna bye munoonya wonna we mubinoonya muleka wano obusa bw'obumyu akamyu ke kantu akali emmere ne kafulumya akasa kaako ng'emmere yonna nga bwe kagiridde akamyu tekalina ssabusa ng'ey'embuzi eri egaayo emmere n'egikamula n'ejjamu ebirungo byonna ko kajjako ekirungo kitono kye kafunye ebirungo byonna bisigala muno so nti obusa bwako bw'obukozesa in fact akamyu bwe kapa mu busa bw'oba tewakazimbira bulungi kaddamu ne kabulya emmere yonna ekyali fresh kakati ekirungo ekiri muno ekigimusa kyonna kye weetaaga nti obumyu bw'obuteeka for example ku kitooke oba obutadde mu nnimiro ku kitooke kw'obutadde bubeerawo nga butta ekiwuka nga bugimusa ettaka okumala emyezi 6 enkuba bw'eba etonnya buli lw'etonnya nga gundi avaamu nga kirira mu kitooke butta ekiwuka kyonna ekiri mu kitooke bukaddiwa bw'oba obuyiyeeko leero buwe emyezi 6 oyongereko si bino bye mwonoona ssente buli lunaku n'ogula eddagala buli lunaku n'ogula eddagala ate nga lya buseere obumyu ojja bwerundira bukuyambe mu faamu okukola ekigimusa omusulo nga bwe nabunnyonnyodde gufuuyira buli kirime oba mwanyi oba muceere oba mboga buli kimu kyonna oba nyaanya gutta ebiwuka oba miyembe then ebi byonna gy'emigaso eddiba ly'akamyu tulikolamu ebintu bingi tujja bibalaga tukolamu baaga laptop bags ennungi handbags ennungi baaga bw'abakyala obulungi tukola phone covers mu maliba tukola dashboard covers ekyoya kye mulaba ku mmotoka ebyo mugula ebiva e China temuddamu genda e China weebiri tugenda kubibakolera tugenda kubibaguza okiteeke ku mmotoka nga koyaka obumyu obumyu tubukolamu ebintu bingi abakyala mu abaagala biscarf bino bye muteeka mu bulago ebyo tukola mu maliba g'obumyu bivaamu bulungi ku kamyu tetulina kye tusuula kye twandibadde tusuulako ng'ebyenda ebyenda tulina abalina embwa zino enzungu ze muwulira ezennene ze bagulira ennyama buli lunaku embwa eyagala akamyu n'obulamu bwako bwonna jangu ffe bwe tubaaga tukkiriziganya tukole tenda naawe nti olina embwa meka onootwalanga kilo meka ez'ebyenda n'emitwe omutwe mulungi nnyo ku bantu singa ogufumba boyiro gulina kye guyamba mu bulamu bw'omuntu ddagala naye bw'oba tonayagala gulya tusobola okuguza ow'embwa najja n'atwalanga emitwe ojja kulaba embwa zo zeeyongedde amagezi n'okutegeera n'okuba namu bulungi tukyali kamyu ebintu bya kamyu bingi
ebintu byakamyu tebigwayo anti akamyu endisa yako najogeddeko kitono bw'onooba mulunzi ng'oyagala kufuna ssente nti obumyu buno tubuliisa nga tukozesa rabbit pellets zino okusinziira wawooli tuli mu kibuga kati faamu tuziteeka mu kibuga kubanga omyu tubulundira wafunda sobola okuba ng'oli waka wuwo toyina space wagula plotting ejjamu nyumba yokka naye nyumba eyo wagiteekako garage wagiteekako walina plan y'ogula mmotoka egenda mu garage eyo n'okyusa ekirowoozo n'ogula kanta ey'emirimu kati garage wagifuula terekero ly'amanda n'ebyuma mabiscrap ebiri awo garage eyo yennyini fulumyamu biscrap ffe otuyite ba TYJ Rabbit Farm tukusetingire farm mu garage ku nyumba kwennyini kw'osula olundiremu obumyu nga buyonjo bwe buti ofune ssente ne bw'oba obadde osuza mu mmotoka olina ekikomera motoka kati ebyokuba obutaala babivaako ababbi nabo kati bakirabye emmotoka Uganda egaggawadde mmotoka ziringa bijanjaalo so ky'oba okola fulumya mmotoka gisizibwa bweru mu parking garage gikolemu faamu y'obumyu njogera n'oyo eyazimba awafunda tayina space nkulaga nti obumyu kyekintu ky'osobola okulundira gwe woosula n'osula nakyo okusingako ebirundi bwe birala tojja kuleeta nkoko mu garage mw'osula zikuba kerere akamyu nga bw'okalaba tekoogera tekaleekaana tekalina sauti yonna gye kakola ate si kacaafu kasitoka kumanga kayonjo bwe kati mu garage mwennyini otuula wali ne bakuwa emmere n'oliraawo nga bw'olaba ku bumyu bwo bulinga bye muli ate ng'ogenda bufunamu ssente TYJ Rabbit Farm tusangibwa Makindye Kibuye si wala nnyo tutuukirire bw'onooba ofunye contact zaffe tukuyigirize okulimira wafunda okulundira wafunda ofunemu ssente ate n'emigaso nkumu njagala kukulaga tubadde tukyalwanirira ggwanga lyaffe abaana baffe bemusse ne mumalawo nga mukimanyi oba nga temukimanyi abalimi nammwe abaana baffe abali ku masomero especially abaana abawala abaagala nnyo okulya chips chicken ogenda n'okola order ya chips chicken wonna we bazikola bakuteerako saladi ze bakuteerako baddira emboga embisi ne bagisalaasala ne baddira akatungulu akabisi ne baddira ennyaanya embisi buli oli kisinzira nga bw'akoze saladi ze naye njagala kubuuzayo kintu kimu bw'oba osiibye ng'okola emirimu gyo ng'okutte obukyafu mu ngalo ne bakuleetera amazzi onaabe mu ngalo nga tewali sabbuuni bw'onaaba amazzi gano gatuka ekiseera n'ogalaba nga gatukula n'olowooza engalo zo zitukudde nga tonaabisiza sabbuuni naye oluvannyuma n'ogamba nedda mumpe sabbuuni mwana naga daddi sabbuuni wuno tumufunye ne bakuleetera sabbuuni n'oddamu okunaaba ogwokubiri ekko erivaako amazzi gano gaba makyafu okusinga gali ge wasoose okunaaba nga tolina sabbuuni kitegeeza sabbuuni yekka yajjako ekko ku kintu ky'onooba lugoye ky'obola tukozesa sabbuuni kakati njagala nkubuuza ekibuuzo ani gwe walaba ng'akola saladi zinaazozesa sabbuuni n'asala emboga n'azozesa sabbuuni emboga z'olya waziguze mu katale waliwo omulimi eyazijja Luweero oba Masaka bw'aba olima emboga bw'eba evaayo bwetinga ejaminating oba ennyaanya aleeta eddagala liri lyaguze ery'obutwa ezzungu n'atandika okufuuyira bw'afuuyira nga kikyali kikoola buli stage afuuyira bw'eba etandika kuwumba emboga aba afuuyira nga yeewumba ebikola byonna ebiwumba n'eddagala lyabyo kakati ne bagula emboga ne bagijjayo mu nnimiro ne bagiteeka mu katale bwe bw'ogigula mu katale omukyala n'akola kyakunyulako bikono ebikoola ebisooka n'asalaasala emboga n'ayisaako mu mazzi akatinitini n'olya emboga wakoze order ya chips ne chicken ne bakuwa salads n'olya eddagala liri lye bafuuyira emboga eri ku nnimiro olirya lyonna munda ddamba ky'ova olaba kansa atabuse mu Uganda tuze TYJ Rabbit Farm tuze okubayigiriza okulwanyisa eddagala ezzungu erisa abaana baffe n'abantu abakulu okubamalawo oyinza okugamba ni myaka 5 ni myaka 8 mbuzayo emyaka 10 okufa kakati kansa ne bwankwata naye erwanirira omwana n'omuzzukulu n'omulembe oguddako ebintu bye balya kyetuba tukugamba TYJ jangu tukuyigirize okufuuyiriza omusulo gw'obumyu lima emboga fuuyiriza omusulo gw'obumyu lima ennyaanya fuuyiriza omusulo gw'obumyu ebiwuka bijja kufa n'emboga z'ofuuyidde abantu bazirye nga tebafunye bulabe bwonna mu bulamu bwabwe TYJ Rabbit Farm tusangibwa Makindye Demonstration Farm tusomesa jangu tukuyigirize connection y'amazzi eno nga bwe nabagambye nti amazzi gano tugakonnekitinga kuva wali akamyu keetaaga amazzi mayonjo nga gwe gewandinywedde
ensolo yonna yetaaga amazzi mayonjo. Ova kulaba ente zino zigenda mbidiba nakiri kubanga ziba tezina kyakukola naye nazo zandyetaaza amazzi mayonjo. Kyova olaba twewala okujjanjaba ekisolo. Mbagambye twagale tulye ennyama nga tetugikubye empiso. Abasawo b'ebisolo bajje batuyambe eddagala lyemukuba ebisolo byaffe lirirese kansa mu bantu baffe. Oba mukimanyi oba temukimanyi muyinza okuba mwasoma okutusingako naye ente buli lw'ogikuba eddagala, akamyu buli lw'okakuba eddagala, enkoko buli lw'ogitonyeza eddagala, enkoko olujalula mugi batandika kugitonyeza eddagala mu kamwa paka ku wiiki 4 kati mulya za wiiki 4 gwe mwezi gumu n'eddagala lyonna. N'otuuka ku mwana ayokya enkoko wa sigiri, katutandikire ku oyo tetunagenda kwolyo asiika ng'enkoko eno wagiteeka ku sigiri nga yagibaaze bulungi ebugumako kati n'agiteeka wali ebbali gwe n'olaba ng'eyidde naye nga teyayidde. Bw'ojjanga papa yangu eno mwana nagakanjizeeko natwala obuvunaanyizibwa ne mbuuza abaana bano abookya enkoko lwaki enkoko eyo togireka wali n'ekala nti muzeeyi bwe tugirekako n'ekala keeviira ekifi kye1500 oli bw'ajja ayagala kuwa 2 kubanga kikalambadde ne kiviira kyetuva tugireka nga mbisibisi agirabe nga nnene naye gwagiridde olya ddagala liri lyonna lye babadde bagiteekamu. Kyova olaba ebirwadde bino bye tuyina bisenyiga koko zirwala senyiga bisenyiga byazo eddagala libadde bateekamu naawe bye bisenyiga kati bye tuyina abaana baffe ebitawona. Muwoza nti covid teyagenda, covid akyalimu naye ebintu bye tulya jangu lya ennyama y'akamyu kubanga ko bwe tuba tukagema kuva mu buto bwako tukagemesa bikoola kigaji mululuza sere nti amazzi ge kanywa mayonjo nti amazzi galinga bwe tugateeka waggulu eri bwe tuba tukozesa amazzi ga national water galimu eddagala lye bagateekamu okugakuuma togawa direct soko gasene gateeke mu bidomola gamalewe wiiki namba nga gavudde mu taapu kubanga mu taapu muli gavaayo gookya gavaayo ne pressure gavaayo naliri eddagala gateeke wali mu bidomola gakuulinge klorini oyo gwe bateekamu ajja kufuumuka olyoko gateekeyo akamyu kagajje kaganyo wano nga mayonjo. Amazzi gali tugasengejja tufuba nnyo okulaba amazzi gatutaddemu gayite mu pipe muno akamyu kaffe kaleme kulwala. Tetwagala kujjanjaba nsolo buli lw'ogijjanjaba eddagala ly'ogitaddemu oli agenda ogirya eddagala eryo agenda okulya ate ligenda muleetera obulabe obulamu bwe. Ennyama y'akamyu white meat Katonda yagikola yo nga white meat. Ennyama y'akamyu terina masavu agali mixed mu nnyama era teriyo musawo bino bye bagamba muve ku nnyama temulya nnyama teri muntu agenda kuva ku nnyama pozo oli yasangibwa nga tagirya buli abantu baagala ennyama gwe n'obono bagamba otya amala kulwala kansa we n'alyoka agivaako kansa yamugobako. Naye ennyama y'akamyu amasavu gaayo gabeera ku ddiba gabeera mu kifuba ku kibumba ne mu nsigo nti tugayoolamu gonna ne tugajjamu ne tugateeka ebbali n'agali ku mugongo ne tugajjako ne gagendera ku ddiba n'oli ennyama y'akamyu nga njere bulungi nga teriimu buzibu bwonna. Katonda yakakola nga white meat teriimu bulwadde ate fe abakajjanjaba tuleme kwonoona kukateekamu eddagala. Osobola okalonda paka ku myezi 6 oba mwaka ne katuuka okuliibwa nga tokakubye empiso oba nga tokawadde eddagala zongo. TYJ Rabbit Farm Demonstration Farm tusangibwa Makindye Kibuye mujje tubasomese tubayigirize enzimba y'akamyu tugizimbira tutya. Akamyu teteetaaga kazimbira rumu nene nnyo. Keeji eno tugizimba foot 2 by 2 square. Foot 2 lwaki tuzimba foot 2 twakirabye dda nti akamyu kaffe especially California bwe yeegolola bw'ati aweza foot 2. New Zealand abeera mu foot 1.5. So kasito zimba foot 2 ku 2 eyo ebeera y'akamyu kamu. Tubuteekamu mu bubiri ng'ensajja egenze kukola ki ku meetinga enkazi. For 2 days ne tugijjamu. Enkazi erina okubeera muno yokka. Tugiteekateekera ng'egenda kuzaala tugiteerayo ebox mwegenda okuzaalira nezaala abaana baayo nga bw'ogiraba eno wano erina abaana baayo. Mu bisolo byonna ebirundibwa oba ebinyonyi byonna teri kintu kikyasinze kuzaala oba kwala ng'akamyu. Tandika n'obumyu 3 enkazi 2 n'ensajja emu mu mwaka gumu obeera n'obumyu 3 naye kazaala mu myezi 2 ne weeks 2 myezi 2 ne weeks 2 kubanga kafuna olubuto ne kamala nabo ennaku 3 ne kazaala ne kayonsa okumala omwezi 10 ne weeks 2 n'olyoko kazayo ku nnume. Kitegeeza mu myezi 2 ne weeks 2 kazaala ne kazaala mu mwaka emirundi 5. Kazaala abaana abatakka wansi wa 5 10 8 9 ne kazaala emirundi 5 mu mwaka. Kyenavudde nkugamba nti abaana bano nabo be kazadde kate bano ba weeks 3 bagenda kuweza mwezi nti abaana bano jukira nagambye akamyu tetukakwata matu nga bwe mumanyi bw'okakwata amatu wano kalumwa olw'obuzito bwako kiringa bwe banakwata amatu ne bakusitula mu bbanga kyowulira wano nako kyekawulira
ensolo yonna bw'eba esitula ekyana kyayo ekwata wano ku bulago bw'eba ekisengula kati gwe kakwate wano bw'oti sobola n'okukazaako omukono n'okakwatako wano kajja kuwulira comfortable kajja kuwulira emirembe TYJ Rabbit Farm mujje tubasomese ennunda y'obumyu mugenda kufunamu nnyo emigaso mingi ne bwenjogera n'enkola ntya sisobola gimalayo mujje tubayigirize mujje mukole ssente ate nga bwe muyambe eggwanga lyaffe abaana baffe okubagoba ku ennyama gye balya ng'ebalwaza ebirime bye balya nga bibaleetera obulabe ku bulamu bwabwe. Omuntu eyagala kutandika okulunda obumyu oyinza okulaba ku social media nga twogera ku bumyu oba nga twogera bwe tuti enkya n'ogenda n'onoonya ensigo yonna y'akamyu kyenkusaba kyewantandikidde kusooka otuukirira abakugu nga bwe tugambye TYJ Rabbit Farm tuli bakugu tumazeemu emyaka 15 tubutegeera bulungi sooka otuukirira abakugu bakulage ekituufu kyewanditandikiddeko okutegeera ensigo entuufu obumyu bulimu breeds nyingi obumyu bwaffe buno obwaloko tebukola ssente oba olunze bubwo bwakulya jangu tukulage breed entuufu gy'olina okulunda ekyo kimu akamyu tukazimbira jangu tukulage akamyu jangu tukuzimbire tukulage akamyu nga bwe tukola ki nga bwe tukazimbira akamyu kano obumyu bwe mwalundako edda abaalundako obumyu bwalwalanga endwadde ez'okungulu ojja kuzirize n'abagambye ez'omunda bwalwalanga ebigenge mu magulu bwalwalanga amatu yakanka ekireetera ebigenge bwoba bucaafu obucaafu obuwuka obujjira ku muddo gw'oyiwayo ne kagwebakamu ne kagufukira ne kagulinnyamu n'obusa bwe kapama wano ne bulegama bwe tuba tuzimba tukuzimbira nti obusa bwonna bulina okuyitamu omusulo gulina okuyitamu ne kasigala nti akamyu kaffe nti kayonjo okalaba ekigere kyako tekalinyangako mu musulo tekalinyangako mu busa nawe gwe ojja kusanga oli ng'alunda obumyu kansooke akakwate bulungi ojja kusanga oli ng'alunda obumyu ng'ekigere kyonna olaba ekyoya kyako tekalinyangako mu busa tekalina bwe kajja bulwadde kiva ku ki hygiene enzimba gye twazimba mu keegi ne kaba nga tekasobola kulinnya mu busa oba kulinnya mu musulo ebyo byonna ba TYJ Rabbit Farm wejja obisanga nga tukuyigiriza jangu enzimba ya cages ng'otandika ematalinga bw'onoosalawo ozimbe oba okubirire bizinesi ejja kuba ekulemye bangi balemeddwa obumyu ekibalemeseza kiki akamyu si kakuyiyiriza akamyu si koyiyiriza nga nti kama emmere yabuze katukawe kyakyo akamyu tekalya pawuda kyakyo tekalya mmere kyovola nti emmere yaako batwala obudde ne baginyiga nefuuka nga bagiya akamyu kalya emmere gye kagaaya gye kameketa naye gwe bona okayiiza n'ogamba nti akamyu kankawe kyakyu ndaba enkoko zigira jangu tukuyiriza akamyu tutukayiza bujja kufa bujja kulema bangi balemeddwa obumyu tuyita gwe bwalema wabutandikako bwakulema bakuyigiriza bubi tewatukirira abatuufu kati ofunye omukisa otuuse ku mukugu w'obumyu Asaba Charlse director wa TYJ Rabbit Farm emakindi nti akamyu ekisoose nti akamyu nga bwe nkugambye breed 3 zennina zonna nnungi ene wanvu wabweti nene egeja bugejizi waggulu enyimpimpi zonna zisobola okukola kilo 4 n'ekitundu ku myezi 6 kyetwagala nti bw'oba olunda okufunamu ekintu tobeera na kintu n'okirundira omwaka nga kirya ng'okiteekamu ssente z'okulya ng'oliisa nnyo ojja kutuuka okutunda nga ssente ze bakuwa tezirimu magoba kubanga waliisa nnyo twagala ku myezi 6 nti breed eno esobola okugejja neeweza kilezi ku myezi 6 gyokka ne tutunda ekyakatale nga tukyali ku ekyo kyennyini weegendereze ng'ogenda kugula ensigo ekisinza okusuula abantu n'okubalemesa ensigo gye bagula okugula ensigo enkyamu oba okutuukirira omuntu omukyamu nga ye yeenoonyeza bibye ate bw'oba ogulagula akamyu nga kakulu kubanga omumyu bwe tuba tubutunda ensigo zaabo tetutunda buto era oyo akuguza obuto akoze kikyamu bwe nkuguza akamyu akato kano kigenda kubeerera kizibu gwe mwenyini okutegeera wadde nkusomeseza okutegeera breed yaako ekifaananyi tekinaba kuvaayo bwe nkuguza akamyu kano tetunaba kuwawula kakazi oba kasajja tosobola kutegeera breed yaako nga kakyali kato naye njagala ojje nkuguze akamyu nga kali mu kilo 4 n'ekitundu ze nkugambye ng'ozirabako otwale kana akamyu koba olunda oleme gamba nti kalike bwatwala kubanga ojja kusanga omuntu nga talina mazima nga gafa TYJ Rabbit Farm akuguza obuto bw'otasobola ku identifyinga breed ki oba breed ki naye kano breed eba yeeyogerera gula akamyu akakulu ak'emyezi 6 akatandika kutandisa okuzaala wabuuziza price yaako akamyu kano ak'emyezi 6 tutera obbuba wanga buli mawako tukatunda emitwalo 2 gyokka tukatunda emitwalo ameka 2 gyokka otandika n'obumyu 3 gye mitwalo 6
obumyu busatu bwotandisa n'obumyu busatu emitwalo nkaaga n'obulunda akatale nze katale ekintu kyonna kyolunda sooka onoonya akatale naye akatale kyeki akatale si gwe mudaala twakikwata bubi nti akatale gwe mudaala okutuuka Kibuye mu katale na Kasero market osanga omudaala oba butcher sike katale akatale ye muntu gwokolaganye naye nga ina wagenda okutwala ebintu byo mu bungi kubanga ekikola akatale gwe mutindo ate ekikola amagoba bwe bungi bw'ekintu nti ekintu kino gwe bwoba olunze ekintu bibiri byosobola okwetundira wano kwesikwe kulunda ate sikwe kukola ki okufuna sente okugaggawala naye efe abatiwajje fefe nyine abagenda okufunira akatale k'obumyu kubanga mu Uganda akatale k'obumyu katono akatale kenyina katandikirwako ogenda kulaba ennyama eyo endya gye bagiryamu katandikira wano wenyini eyo yenyama ya kamyu enjoke tulina ennyama ya kamyu ensiike kakati fefe nyini fe tulina okugulako naye tukugulako obumyu breed eyaffe gye twakuguza oba gye watwala nga breeding eyaffe tetukugulako obumyu bwa loko tujja kugulako obumyu bwonna bw'olunze nakugambye otaddemu emitwalo nkaaga n'otwala obumyu busatu bwe wayitawo omwaka gwe yatwala obumyu busatu ogenda kubeera ng'olina obumyu bisatu bw'oba olina obumyu bisatu nga watwala busatu enjawulo otandise ogiraba nga wabugula emitwalo nkaaga kansooke nzije luutu emu yokka nkuguleko omulundi ogusoose nkuguleko obutuusa okulya owezezaamu obumyu 5 obutuusa okulya obulala bukyali bwana buli kamyu nja kakugulako ekitono ennyo kubanga buli kilo nja kikugulako right now ekyali ku mutwalo 10 nja kugulako akamyu ko kawezeza kilo 4 nja kugulako mutwalo 10 ne bwe kaba kali mu kilo 3 omutwalo 10 times 3 emitwalo 4 buli kamyu times obumyu 50 ye milioni emu emitwalo 25 nejukira wajja na mitwalo nkaaga nkuleetedde milioni emu emitwalo 25 stoka ye kyali ofamu ekyali obumyu tebulinga nkoko tibwogula obwana 50 wokuza ate n'owuyera ekiyumba n'obutwala n'otunda obwo obumyu bwo bwekubaganyaamu buzaala obanga omuntu asimbye emwanyi nti asigala anoga bw'oba wagula kilo 10 ez'ensigo oba endokwa 10 ojja kusigala ng'onoga mwaka ku mwaka n'obumyu ogenda kutandika kunoga sente obusatu bwe watwala ku mitwalo nkaaga kubanga kiyinza okuleetera ebibuuzo nti akanguziza mitwalo 2 ate nze lwaki akangulako emitwalo 4 gwe nakuguza busatu ate nze ngenda kugulako 10 gwe wajja n'emitwalo nkaaga ewange ng'otwala nsigo nze ngenda kujja ne milioni 2 ng'anona bumyu 10 ewuwo tutegeeraganye natandise nga ngamba oyogedde kujjanjaba naye mu butuufu bwako tetwagala kujjanjaba kamyu twagala kugema okutangira kusinga okuwonya nti akamyu twagala katangira kyovola batusookera ku hygiene kaleme kulwala kakati ne tutuuka tugeme kaleme kulumbibwa obulwadde ekigaji kikayamba obutalumbibwa bulwadde bwogenda ebintu singa oba okalisiza ebintu ebikyamu oba omuddo olinga bwagambye emiddoki ng'okawadde omuddo omukyamu oguliko obulabe mu lubuto lwako nti ekigaji kino kibeera kikooza mu lubuto kibeera kikayambako ensigo ziri obutalwala n'ekibumba ngeri gye kikaawa ekigaji tokamula tekaagala juisi kyo kyennyini ekikoola kyako ekigaji kiba kiwanvu okusinga ku ssimu eno naye sala piisi nga yenkana essimu yo bw'osala piisi eno ogisuulayo ku katimba wano kikameketa bumekesi akamyu kawuumirwa ekiganyi nga gwe bw'owuumirwa ekikajjo naye tokawa kingi kubanga kikawuumirwa lino ddagala nakano kakulu nnyo nti ekigaji kino kye tukawa akamyu akatali lubuto bw'okiwa akamyu akali olubuto luvaamu oba nako kennyini ne kafa oba nabufiira munda ne buvunda n'akamyu ne kafa sooka olabe nti akamyu kaffe kawase tukawa ng'obuto butandika ku myezi 2 oba maama ng'azadde ne tukawa piisi emu buli wiikire omulundi gumu mu wiiki osobola okawaamu emirundi 2 oba mu mwezi oba nokawa mirundi 4 mu mwezi tugema tetujjanjaba emiddo gye wambuuziza emiddo emeka egijjanjaba obumyu ekigaji muddo gumu sere blackjack muddo gwa 2 ebikoola bya kalitunsi muddo gwa 3 ebikoola by'emiyembe muddo gwa 4 omululuuza gwa 5 n'ebiralo jja bisanga mu katabo oba ng'otutuukiridde aba TYJ Rabbit Farm ebyo byonna bijjanjaba obumyu ekirungi tusoma tulabako obulabe obumyu buno emmere mweri naye bwebase emmere eno twagiteeka mu jjo nti kakonteyina kano twakapima tukakola tukamanyi nti kakola 100 grams nti akamyu kano bwe tukateeramu 100 grams zino kazirirako 24 hours singa ebadde enkoko bwe betandika okulya tewumula naye akamyu kalaba kaliddeko buweke nga 15 ne kanywa amazzi kakuse kebase
kalya kilo e wiki namba. Kakati akamyu kotunze n'okajjamu emitwalo 6 ku myezi 6 gye kaliiridde tukibala emyezi 4 oba 3 kubanga emyezi 2 kagimaze kayonka nga kakyali ku mabeere tetukabalira mmere. Kakati kogenda okutundira ku myezi 6 kuva lwe kazaalibwa tukabale kaliiridde emyezi 4 ku myezi 4 kagenda kubanga kakali emitwalo 2 n'ekitundu. Bwe kaba kakali emitwalo 2 n'ekitundu nga bakatunze emitwalo 6 olinako almost emitwalo 3 n'ekitundu. Kakati ezo zonna sizizo oyina ebirala bye wataddemu. Transport yalese emmere, wataddemu amazzi gekanya oluusi okozesa nasono woto gasasulira, wasasudde omukozi ono alabirira faamu sigo oluusi ogibeerako naye omuwa omusaala. Katukabale naye tumuggyeko gumu ekitundu oyina net profit ya mitwalo 2. Teri kisolo kyogenda kulunda oba ekinyonyi enkoko ng'ogirunda n'ogifunako emitwalo 2. Oli alunda enkoko yakagula 15,000 n'akaliisa omwezi mulamba gwe bagitundirako n'agitunda emitwalo 2 n'ekitundu naye ng'eddagala lye yakagikuba omusawo gwe yakayita okugijjanjaba n'emmere gye yakalya bw'aba agifunyeko kinene singa tutuula n'enkubaliro enkoko agifunako 2,000 naye gwe akamyu nkugambye ogenda kukafunako emitwalo 2. Ezo sente nyingi. Bw'oba okafunako emitwalo 2 n'onguza obumyu 10 times emitwalo 2 ze miliyoni mmeka? Mujje TYJ Rabbit Farm tubayigiriza okulunda obumyu muve mu bwavu. Bw'oba otuukiridde ffe ng'olunda naffe ojja gifuna ku sente entono. Birungo bye tuteeka mu mmere eno kireetera obumyu okufa. Bw'onoofunayo omulala yalundako n'aliisa emmere ng'agironderedde bulondeza ajjaga obumyu bwange bwonna bwafa. Bwazimba embuto bwakola bloat kyava ku mmere kasita osobyamu ekirungo kimu. Ebirungo bye tutabula kubanga tugikola mu soya bean naye tulina ebintu bye twongerako ebirala. Omunyo gwe tuteekamu tulina ekipimo kye tukola nti bwe mba ngenda kukuba kilo 10 eza pellets oba tani emu nteekamu omunyo gwenkanawo obungi. Kakati ebipimo ebyo kasita obisobya kakati gwe ebirungo byonna togenda kubireeta nga biri ku muliro kujjako ng'ogamba ogenda kulima soya bean tukuguleko soya bean ekyo nakyo kya bugagga gwe lima soya bean tujja kugulako soya bean. Ebirungo ebisigadde bitulekere. Bloat ava ku especially obumyu obutera okufuna bloat bwe buno obuto nti akamyu akato twakugambye nti akamyu akato kano bwe kalya pellets zino ziri hard oba zisiba ekyenda. Bloat akamyu kesiba ekyenda ne kazimba olubuto nti bwe kalya akamyu kano bwe kalya pellets zino bwe wazimba bubi kejezi obumyu bwo tebusobodde kufuna mazzi. Buli lwe kalya pellets zino ne katafuna mazzi kazimba olubuto. Kakati okujjanjaba nagambye akamyu kazibuka akujjanjaba. Kamyu kalwalira ennaku 3 ne kafiira ku lunaku olwokuna. Wokategeerera nti kalwadde kubanga ko tekoogera. Ate kabeera bwe kati ogenda kulaba nti tekakyalya kazize emmere. Akamyu bwe kazira emmere toyinza kaliisa. Ko obulwadde bwonna bukakutte kazira emmere kasita kalekerawo okulya naku 2 nga kafa. So tutangire buleme kufuna bloat oleme kujinjaba. N'obwonooleeta eddagala litya bajja kuwa simanyi black chakovichi bloat tajja kuwona obwo buzimbi olubuto bujja kufa. Owonyeeko buno obutanaba kuzimba jangu tukuwe eddagala obutangire buleme kuzimba. Ekisooka kalye emmere pellets nga kanywa amazzi. Bw'oba okawadde muddo kawo muddo gwo tusooka gujjanjaba toleeta buleesi muddo n'obuwa. Omuddo gwonna gw'olaba mu nsiko guliko obuwuka. Ffe abalimi bwe tuba tuyita mu nnimiro nga tetulina boots n'oyitayo nga tulina boots ng'ebigere biri bweru okomawo weetakula oba n'okwata muddo okomawo omuddo gukusiiwa. Omuddo ogwo gukusiiwa wayise ku muddo nga kuliko akasaanyi katini toyinza kalaba. Kuliko amagi g'obusaanyi bwe bw'oyoona omuddo n'omala gasuulayo wali bulye kali akasaanyi ne kalwala akamyu ne kafa. Jangu tukuyigirize omuddo gwonna gw'oleese tukuyigiriza nga bw'oguteekateeka tabula amazzi agalimu omunyo mu bbaafu ogunoze obulungi ogunnyikemu okumala essaawa 3 ogujjemu ogwanike ku kasana okumala essaawa 3 guwotoke amazzi gali gakamuke olyoke okawe. TYJ Rabbit Farm tusangibwa Makindye mujje tubasomese mwejje mu bwavu. Omuntu atandika twagala bw'oba otandise obumyu 3 tukukolera seti y'obukeeja 20 kubanga tukugambye nti akamyu kaffe kazaala obwana obutaka wansi w'obutaano kazadde 6 oba 8 watandise n'obumyu 2 obukazi nakano ne kazaala 8 olina obumyu 16 ne taata ali muno kati bw'oba olina keeja 20 kitegeeza obwana buno bwe tuwiininga ne tubujja ku maama waabo buli kaana tukateeka mu keeji yako nga bwe twagambye buli keeji eno yakamyu kamu kitegeeza bw'oba otandise ne keeja 20 ate bwe tuwiiningira kubujja ku maama waabo abawa olubuto lwa wiiki 2 ng'agenda kwongerako. Kati wetaaga otandike ne keeja 20 ekitandikirwako ekitono keeja 20 nga byonna biri well connected n'amazzi zigenda kumalako miliyoni 2.6 kubanga bino byonna nga bw'obiraba byonna bya hardware tetulina kye tukozesa nga kyaffe kuwaffe oba twakirima n'emiti tetugirima tugigula buguzi. Miliyoni 2.6 n'ogattako emitwalo 6 gy'obumyu ezo miliyoni 3.2 n'akasawo ka pellet kamu akatandikirwako akakilo 10 akakilo 5 mitwalo 10 tuli mu miliyoni 3.3 yongerako transport w'ebirala bigwa tebiraze miliyoni 1.4
settinga farm n'otandika. Kubanga milioni 3 mu Uganda tokyalina business gy'okola n'ekulaakulana nga ya milioni 3. Kiki mbulira ky'oyinza okukola nga kiri wansi wa milioni 3. N'oba osuubudde ennyaanya era ojja kutunda obunyaanya obwo okukuba obwa mitwalo 5 obeerawo bw'otyo. Ne oba giteeke ku simu yo oleme gyerabira tuleme kufiirwa kubanga ka business card ogenda kasuula. 0776 84 55 49. Ogimaze? MTN kanjiddemu 0776 84 55 49. Airtel 0704 71 74 04. TYJ Rabbit Farm, Asaba Charlse, Director.